Wekitiibwa Joel Ssenyonyi, with due respect, Wekitiibwa, with due respect, nkusaba ensonga za Muhoozi ozitreating with care. Nchiddamu muto wange Joel Ssenyonyi, nze bossi wo ne bannayuganda be bapoosi bo. Ensonga za Muhoozi zitreating with respect. Kuba kitegeera mu psychology tuyina kye tuyita personal centered approach, PCA. Akantu ako kagugulingeko oberenga okaaplayinga. Lwaki nkugambye ekigambo ekyo? Abantu bano bantu mwe baali balowooza nti muzannya. Abantu bano baali balowooza nti mwe mulinga bampuuga, mulinga ba Lukwago, mulinga ba Ssemujunganda, mulinga ba Bwanika. Naye bagenda okulaba nga muli serious. Kati babateeka mu diversion. Muhoozi akola ebintu alina obwana ku gundi. Nze nabagambye nti temujajinga Muhoozi based on kwebyo bye batweetinga. Temujajinga Muhoozi based on kubanga Muhoozi yalina this policy nti erinnya bwe likulema okulizimba mu bubi olizimba bulungi. Kaakati Owekitiibwa Joel Ssenyonyi saagala bakukwate offside. Muhoozi agenda kukola bi statement naye gwe bijajinge nga Kyagulanyi Robert Center mu Kyagulanyi replyinga Muhoozi akola oba bi statement nga bemeka towards Kyagulanyi. Kyagulanyi na replyinga mu oba kamu oba bubiri. Kuba kiwulira bana abasajja bayina ekizibu. Bana abasajja bayina ekizibu singa munakite baana mmwe mubalimu abantu bano ng'entunuka. Kati tubadde tuli awo ne Kahindo otafiire najja. Tubadde tuli awo nga batambuza bino bi audio simanya bya Miriam. Mumanyi ddiro yayogera n'oyo Maria Blaka. Mumanyi ddiro yayogera naye. Lwaki bi audio bifuluma kati? Bantu mmwe njagala mubeere very careful. Bana abasajja nkugambe Kyagulanyi Robert Center mu yabamyumyula bwati obulimaawa. Yabanyweza bwati. Kati mubadde muli awo ne Charlotte naye nga zimuleese. Mulaba abantu abali mu kutambuza ebintu bya Lukwago ku internet. Since when nga ba bloga ba NRM bawulira bubinga omuntu wa opposition bamuwambye. Nga siru bawulira nga waiswa mufumbiro bamuwambye. Kati buli gwowulira yenna ayongerayo ekintu kya Lukwago ng'omanya. Bantu mwe mubeere bagezi. Owekitiibwa leader of opposition Ssebo nkusaba Muhoozi omupozinge. Don't ever reply to Muhoozi again. Gwe bw'oba olowooza nti yoyo Muhoozi atweetinga. Muhoozi alina eri akusekerera n'okusekerera. Bana abasajja tubadde tubabuzizza amawulire. Bana abasajja tubadde Kyagulanyi Robert Center mutali mu ggwanga. Naye alinga ali mu ggwanga. Apulaninga okubeera mu ggwanga naye bonna batamatandise okukankana emikira bwe bati. Mukitegeera. Bannange mubeere bagezi. Bannange mubeere bagezi. Mubeere bagezi. Fe our aim and objective kujjako government ya Museveni. Period. Oba Muhoozi akutegwa. Muhoozi agenda kukwata eggwanga alimalawo. Mumusubira nti Muhoozi asobola okera kumacha n'akukwata gwe Joel Ssenyonyi mbuna atekewo leader of opposition. Bino biyitanga bino mbw agenda kuleeta mbusimanya bugumindi simanya bino siwe biri. Bino biralamu. Mwataba muddamu mmwe mumuwa gundi mmwe mumuwa amadaala. Mumuveeko mumupozinge nga Kyagulanyi bwe yamupozinga.
ng'omusajja oyo ng'abo obwana obuli ku Twitter ya Muhoozi bu Kabobi simanya bikoze bitya omusajja yasirika n'abavaako wamukitegeera mbukati ne Kahindo Otafiire mbonaye kati Kahindo Otafiire nganjagala kubuuza go bali okulira poliisi bwe batta Kaweesa report eri luddawa bwe batta abasiraamu bonna report eri luddawa bwe mwali ne Kaihura wano nga mutirimbula banna Uganda report eri luddawa gwe Kahindo Otafiire osubira twakusonyiwa kati wejja wesesa amakuku na wesesa amajemulukufu mbosimanya mweyogeza ebyo luzungu lwa mwolo oluli broken olwo my friend muleme kutusiriwaza buli muntu yenna yakola ekikyamu twamu profilinga kati it's time to pay gwe Kahindo Otafiire oba osuubira nti kati tunakusonyiwa my friend bannange banna Uganda mubeere focused ng'okaaplayinga lwaki nkugambye ekigambo ekyo abantu bano bantu mmwe baali balowooza nti muzannya abantu bano baali balowooza nti mmwe mulinga bampuuga mulinga balukwago mulinga bassemujuŋŋanda mulinga babwanika naye baagenda okulaba nga muli serious kati babateekamu bidiversion Muhoozi akola ebintu alina obwana ku gundi nze nabagambye nti temujajinga Muhoozi based on kwebyo bye batweetinga temujajinga Muhoozi based on kubanga Muhoozi yalina this policy nti erinnya bwe likulema okulizimba mu bubi olizimba mbulungi kakati owekitibwa Joel Ssenyonyi saagala bakukwate offside Muhoozi agenda kukola bi statement naye gwe bijajinge nga Kyagulanyi Robert Center mu Kyagulanyi replyinga Muhoozi akola oba bi statement nga bemeka towards Kyagulanyi na replyinga mu oba kamu oba bubiri kuba kiwulira bana abasajja bayina ekizibu singa munakite baana mmwe mubalimu abantu bano ng'entunuka kati tubadde tuli awo ne Kahindo Otafiire najja tubadde tuli awo nga batambuza bino bi audio simanya bya Miriam mumanyi ddiro yayogera n'oyo Maria Black mumanyi ddiro yayogera naye lwaki bi audio bifuluma kati bantu mmwe njagala mubeere very careful bana abasajja nkugambe Kyagulanyi Robert Center yabamyumyula bwati obulimaawa yabanyweza bwati kati mubadde muli awo ne Charlotte naye nga zimuleese mulaba abantu abali mu kutambuza ebintu bya lukwago ku internet since when nga bloga ba NRM bawulira bubinga omuntu wa opposition bamuwambi nga siru bawulira nga waiswa mufumbiro bamuwambi kati buli gwowulira yenna ayongerayo ekintu kya lukwago ng'omanya bantu mmwe mubeere bagezi owekitiibwa leader of opposition Ssebo nkusaba Muhoozi omupoozinge don't ever reply to Muhoozi again gwe bw'oba olowooza nti yoyo Muhoozi atweetinga Muhoozi alina eri akusekerera n'okusekerera bana abasajja tubadde tubabuzizza amawulire bana abasajja tubadde Kyagulanyi Robert Center mutali mu ggwanga naye alinga ali mu ggwanga apulaninga okubeera mu ggwanga naye bonna batamatandise okukankana emikira bwe bati mukitegeera bannange mubeere bagezi fe our aim and objective kujjako government ya Museveni period oba Muhoozi akutegwa Muhoozi agenda kukwata eggwanga alimalawo mumusubira nti Muhoozi asobola okkeera ku makya n'akukwata gwe Joel Ssenyonyi mbuna ateekewo leader of opposition bino biyitanga bino mbw agenda kuleeta mbusimanya gundi simanya bino si bwe biri bino biralamu mwataba muddamu mmwe mumuwa gundi mmwe mumuwa amadaala
mumuveeko mumupozinge nga Kyagulanyi bwe yamupozinga ng'omusajja oyo ng'abo obwana obuli ku Twitter ya muhoozi bu Kabobi simanya bikoze bitya